Ekitongole ky'ekitavu ky'abakozi ki NSSF bategeeza nga wataliiwo ssente zonna zaabulankanyizidwa kuva mu kitavu mu ngeri yonna nga ebize byogerwa naddala ku mikutu emigatta abantu. Patrick Ayota akulira NSSF ow'ekiseera asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire oluzidde ku kirebe kya Yowana mu Kampala ng'ategeeza nti kaliisoliiso wa gavumenti ali mu kunoonyereza ku NSSF nga yali agikulira. Richard Byalugabe endagaano ye tennabakozibwa bujja okuva lwe yaggwako omwaka oguwedde. Things have been said about the fund. The good news is there are allegations. Now, because they are under investigation, we can't really comment on them. Ayota agambye nti ebyobugagga bya NSSF bikuze okuva ku buwumbi omutwalo gumu kasanvu mu obukadde lukaaga mu ataano omwezi ogw'omukaaga omwaka oguwedde bwe gwaggweerako okutuuka ku buwumbi omutwalo gumu kasanvu mu obukadde lunaana mu kinaana omwezi gwa Desemba omwaka gwa 2022 bwe gwaggweerako. As of the end of December, our realized income was 1.54 trillion shillings. So we've collected around 24% more this January than we did last January. And yet we have 7 more days to go. Agambye nti bakola buli kisoboka okulaba nga bammemba b'ekitavu beeyongera n'ekikyali kizibu olw'abantu abakulu abawummuzibwa ku mirimu era ne baggyayo ssente zaabwe. Because the man who has left is earning much more. The guy you are recruiting is maybe just coming out of college. So you need 12 of them to replace this one man. Ayota era agambye nti NSSF tesobola kuwola gavumenti ssente okukola emirimu gy'eggwanga wabula ng'eyita mu kutunda emisingo oba treasury bonds ekiteekebwa katale banka enkulu nga gibaako amagoba agamanyiddwa. This fund doesn't have cash. Now let me use that carefully. We have money, but it's not cash that is invested, it's in the bank, and the process to get that involves so many layers. But you cannot, it's not something that you just get there. So don't worry about that. Yeah, they've made calls. But somebody will tell them to their face, we can't do it because against the law, and they go back off. Ebyo bibeereddewo ng'omumyuka wa Sipiika Thomas Taibu ataddewo akakiiko k'abantu 7 okunoonyeza ku mivuyo egiri mu kitavu ky'abakozi kino ekifuuse kasobeza. Akakiiko kaweereddwa ebbanga lya mwezi gumu gwokka okuba nkamaliriza okunoonyeza kwako era nga mwene empaka omubaka wa Mbarara South yalondeddwa okukulembera akakiiko kano ak'ekiseera nga katuulako ababaka okuli Charles Bakabulindi, Michael Kakembo w'ekibuga ky'Entebbe n'abalala. Honorable Kankunda Amos Chibwika, I didn't know his second name, Rwampara NRM member. Honorable Bakabulindi Charles, workers, NRM member, and Honorable Mwinempaka Rwamirama, Mbarara City South NRM chairperson. So they are supposed to report back within 1 month. Ezimu ku nsonga zibagenda okusinga okutunuulira kuliko ey'okuba obanga mu kitavu wakyaliyo omunwe gw'ennusu era obanga zikwatibwa bulungi ssaako okwekenneenya emivuyo emirala egiriyo egyewanisiza emitima bannayuganda abaterekayo n'ensonga y'oyo aba yalondeddwa okulira ekitavu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.